Omulimu gw'okukubako n'okwokya bbulooka ez'ettaka gye gimu ku mirimu egiwangadde mu ggwanga Uganda nga n'abazungu tebannajja, kyokka mu bbanga lino lyonna mpawugize zikyuka mu nkuba yaazo kati emyaka gisoba mu 10 kiramba. Naye bagamba nti awakula nnume tewakula emu ku kyalo Obukasa mu buluka gw'ekyetume e Mukono gye nsanze abavubuka Pafula Sirwadda ne Joseph Sabiti abayiye ekyuma ekikuba bbulooka mu ngeri gy'oyinza okwewuunya. Abavubuka tubasanze ku ssomero li Fairmount SSM Mukono era nga gye baasomera batandise na kutulaga engeri ekyuma kino kikolamu emirimu gyakyo. Eno bottom eyambuka neyambusa ettaka then ng'ate kino esaanikira kisaanikiddwako. Kati mu kunyiga booti nekimala omenyeka pa awo ng'ettaka limaze otuuka ku kisaanikira era process eba ewedde ey'okunyiga wano. Okwewala okukaddiwako n'okwewagala buli awali obuyungiro wateekebwawo giriisi. Buli wali ekyuma kino nga kitambula waba weetaagisawo giriisi, naye okusookera ddala mu bbomba yaffe muno tuteekamu giriisi kubanga we wasinga okukola ki okwewagala. Mu katiba kano mubateeka ettaka wabula nga teritabulwamu mazzi. Kyetwetaaga ye damp soil, dampness kubanga mulimu kuweweera nga bw'olikwata mu booti n'olinyiga likwata naye nga terikusigalawa. So CBC ate sikalu. Ettaka erikola bbulooka teriri mu bukwakkulizo lyonna lisobola okuba bbulooka eza bulijjo lisobolera ddala okweyambisibwa. Nedda bbulooka gwe buli wootuuka ng'ettaka omuntu akugamba nsobola oddisambamu bbulooka ly'ettaka erisobola okuba bbulooka ziriwa zino eno si nti limyufu lyokka. Ekiva mu kunyiga kuno ye bbulooka eno gy'olabako. Bbulooka eno wano weeyebe emaze okuguma. Nga kimaze okukakasibwa nti bbulooka eno nkalu bulungi era nga ngomu ekiddako okuba kugiteeka ku musingi oba okuzipanga awamu kyokka nga tezitekebwa mu musana. Wakati ogireka mu space about a half to an inch eyitamu empewo. So bw'oba tolina shelter ng'eno nga bw'olaba bwe twakola ziri osobola okukozesa amatundubaale. Okwawukanako ne bbulooka eza bulijjo zino tezagalira ddala musana so ng'era zeddira nkuba. Kubanga omusana bwe gujja akakaawo jjukira teriimu mazzi nti omusana gugenda kukamulamu mazzi eba egenda kwatika bwatise. So kati omuntu atalina shelter ng'eno ofuna ebiveera amatundubaale. Olw'okuba bbulooka entokolebwa mu ttaka bbisi Sabiti atubudde entekekereza nnyo enku mu kaseera k'okwokebwa. Zino bbulooka 5000 zitwala enku za bbulooka ziri 8 naye ng'ate bbulooka eno emu erimu ziri 2 olwa size yayo. Ekitegeeza bwe tuba tukonvatinze oba oyokyeza zino mutwalo ng'okozesa enku za bbulooka 8. Wakati mu mboozi wenkitegedde nti abaana bano baali bajja kusoma ku ssomero lino li Fairmount SS kyokka mu mwaka 2018 nga batuuse mu siniya ey'okubiri ensimbi zaabaggwako. Akulira essomero lino n'abakkiriza okukola ng'emirimu egy'enjawulo basobole okusomeranga obwereere. Emirimu gye yasooka otuwa kwali kusimba lusuku awo, aguze mashini ezisaawa tusaawa essomero n'okulunda enkoko. Mu mirimu emingi gye baakola mwalina okuba bbulooka eza katiba kyokka nga zibamenya nnyo wano bwe balabira era okuba bbulooka eza seminti oba eza 99 ku ssomero lyerimu nekibawaliza okufumba obwongo bazuule ku butya nabo bayinza okuyiya ekyuma ekiyinza okukendeza kumenyeka kwabwe. So kati dayirekita atugamba tekisobola kuba kya ttaka olwo naffe obwongo bwe bukola ki buzuukuka tugamba tuvudde tutya mirimu emingi kolako wano genda okoleko wano genda okoleko wano. Lwaki tetufunayo mulimu gwe tusobola kukola tutya ffekka? Kyokka newankubadde balina okuyaayaana mu mutima okuzimba ekyuma kino kaali katuubagiro kennyini. Kale ekyuma kyo kyatutawaanyaamu kyatwaliye emyaka sofa ng'esatu ne kigaana ne tukyesonyiwamu. Buddamu n'okiyitako kye mukozeewo noga ye ate kyabulamu ki katuddemu bwe kityo bwe kyali. Okutuuka ku kye baagala bagezezza ku bbulooka eza buli kika zino zize zibayamba okutuuka ku bbulooka entuufu mu kaseera kano gye bafulumya. Tukubye different sizes, tukubye okupima amazzi, tukubye ne bigaana. Indeed it was our director ye yatuyamba kubanga yatulekerawo chance eyo tumuleetere idea gye tunaakola ate atusasule. Mu kaseera kano bazze bakola ebyuma bino ne babiguza abantu ba Ssekinnoomu ng'okukigula ensimbi baagala obukadde 2.5. Tusobola okikola kubanga era bw'otuukirira tufuna welding machine era n'akikola ng'era bwe twakola kiriwa. Newankubadde balina ekipimo ekyakatiba ekyabwe naye kyangu nnyo okukyusaamu okusinza kwayagala okugula ekyuma kino. ODM ey'oku ssomero ey'oli omwami w'e Wakiso yali ya width ya 4 inches, height ya 4 inches ne length nga ya 10 inches. So nga ate eri 5 inches width, height 5, then length 9.
Mu kiseera kino abaana bano bakamala senior 6 omwaka oguwedde ku ssomero li Fairmount SS ery'e Mukono ekyenda ku ekyoto ky'okweyongera ku matendekero aga waggulu oba university kikyali kinafu nnyo mu maaso gaabwe. Ssente zikyali ntono. Twafuna omukisa ne tumalako secondary olwa director okuba Merciful gye tuli n'atugamba mukole musome ekitali ku university nga Kyambogo. So kwe kusalawo tu implementing eno policy tulabe. Naye Mukama bw'atusaasira n'ekwatayo ne tufuna akasente. Fa abasinga okwagala okusoma. Ngera abavubuka abalala abaana bano balina ebiruubirirwa byabwe. Njagala twerabe nga tulina currency endala gye tutuuseemu due to innovation. Kubanga waliwo ebyuma by'endaba kibye bakola nga kifulumya buloko omutwalo buli ssaawa. Gamba ng'okwongeramu amaanyi ne batuyita nti mujje muyiye kineeno oba kati kuba essaawa zino naffe tulaakinga ebintu ebimu. Abaana bano sabbiiti nga kugasa n'esirwadda bakakola senior 6 omwaka oguwedde. Kyokka wakati mu kuyiya okw'ekitalo basobodde okukola ekyuma ekikuba bulooka. Mu kaseera kano ekibanyigiriza z'ensimbi ze ziyinza okubagattako ku buyiiya bwabwe basobole okukola ekyuma ekisingako awo nga kugasa n'okukibunya eggwanga lyonna. Samuel Sebuliba agafeeyo ku Spark TV.